Teeka ku tteeka bannayuganda tugenda gawulira ekiseera kituuse n'omusolo gw'omutwe gugenda kuddamu. Tekigenda kuddamu ekya Bobi Wine okudda pulezidenti waffe nti azze kubundabunda ekyo kikafu. Ekyo kikafu. Palamenti y'ekumi okweyerawo kyategeeza butegeeza nti palamenti ey'ekumi ye yali eddirira anti avaawo asigira ate ng'ebibaddewo tebyenkanankana awava okuguluwa Ddamuggo. Gye buwungeredde olunaku olwaleero jjukira nti palamenti y'eggwanga erya Uganda yamaze dde okubeera nga eyisa bbiiru eri gye mwategedde eyavumirirwa buli muntu yenna munda mu ggwanga erya Uganda. Kati njagala ompuliriza bulungi mukwano gwange ampuliriza. Bbiiru eno ezaalidde mwami Museveni ebitukula era kaakati eno bbiiru nga tanaba kubeera nga agisayininga okufuuka etteeka waliwo ebigambo bingi ebyongedde okubeera nga bifutukayo munda mu makolero ga waaka byogenda okubeera nga owulira otya n'okutya mukwano gwange ampuliriza. Mu mbeera y'emu mawulire amalala abakulembeze ab'amawanga abateekateeka okusikiza obukulembeze batabani baabwe ogenda kulya ebigambo otye kyandibanga n'owe Uganda onaye bamutadde mu lisiti yamaze dde okubeera nga efuluma lisiti nkugambye yafulumye dda ey'abakulembeze nga mu nkukutu bateekateeka batabani baabwe okimanyi nti kufuuka bapulezidenti kati nno ekibiina ekibanyi kigenda kugwa n'amenvu mukwano gwange ampuliriza. So mu mbeera y'emu nga mwami Kyagulanyi ateekateeka okudda kaakati obunkenke bweyongedde okusinza ku mawulire ge tufuna galaga nti security etandise okubeera nga eyongezebwa mu bifo ebyenjawulo mu bitundu ebyenjawulo. Mukwano gwange atugoberera ogenda kutya ensi. Mu mbeera y'emu bino nga bigenda mu maaso kaakati nno General Kaguta Museveni ng'ateekateeka okulayira ng'ennaku z'omwezi 12 wulira ebigambo. Waliwo bapulezidenti abaayitiddwa wuliriza bapulezidenti si bano abaayitiddwa okubeerawo ku mukolo guno ogwa mwami Museveni ng'agenda kubeera nga alayira. Ogenda kulya ebyafaayo byabwe ogenda kumanya nti ebinyonyi bifaanagana bibuuka byonna. Birds of the same feathers flock together. Kakati nno waliwo embiranyi ebaluseewo wakati wabaka ba paliamenti abaikudde oluvuganya gavumenti nakutegeeza gye buvuddeko nti waliwo ababaka abateekateekwa nga bano mwami Museveni mu kabineti gy'agenda okulangirira tewekanga ng'obalabyemu naye nga bali ku ludda lwa opposition ate nga mu ngeri y'emu abali mu NRM bagenda kubeera nga basuulibwa. Kaakati nno bino nga bigenda mu maaso njagala sooka ojjukire kantu kano katono nnyo tukomewo. Omi Musosola Ndaggu eyo nno ye paliamenti yaffe eyiika oba eggwako ng'ennaku z'omwezi 12 mukwano gwange ampuliriza ye yakola ebyo lwe waliwo etteeka erya okuyisa emmwanyi zino nga zitwalibwa mujjukira mwenna bwe baagabira obukadde n'obukadde bwa ssente gavumenti ne bwa abasajja n'abakazi abali ku ludda olwa NRM. Kaakati wano baali bafulumye ebweru nga bongera okulaga solidarity n'okuwakanya ebyo ebyaligenda maaso mu paliamenti wabula Honorable Zaake Francis Butebi yakubwa eŋŋome mu Nsusulo Ndaggu z'otaalaba nkugambye nti tegadde kano kakomyewo nkulage paliamenti gye tulinamu obwesige gye tulowooza nti buli kimu egenda kutuyamba era nga bano baayogera bingi nnyo nga bbiiru eno ezze wabula gye byakkidde nga bonna abaayogera bonna abaasaakaanya bonna abawooza tekisoboka bafundikidde bagambye nti yes nga kitegeeza nti munnansi oliwo ku lulwo buli ky'onoowuliranga nga kigera kuyisibwa mu paliamenti ekyo butereevu okkiriziganya nange oba gaana kirina okubeera nga kiyita oba oyagala oba toyagala eno paliamenti yayeesi njereere. Kaakati nno njagala ntandike bwe nti katono nnyo bwe nti tusumulule enkomewo. Leero ku kamasu kaffe tukuleetedde abaana b'abapulezidenti b'amawanga ga Afrika abalindiridde okulya entebe mu kaseera kano. Wuliriza bulungi kuba gwe mmala simuddamu. Baba n'abaana bali tayali balinze kulabika nti balya ngoma beetaayanga bulago bwa nkoko obutasibwamu muguwa. Mu ggwanga lya South Sudan Adut Salva Kiir
muwala wa Salva Kiir Mayardit pulezidenti aliko kati ono akuzibwa ebitagambika era mu South Sudan teryamugambako buli omu takyabuuza. Mu ggwanga lya Cameroon Frank Biya mutabani wa Paul Biya wadde ng'entebe tannagituulamu naye obubonero bwonna bulaga nti ono alinze kulayira. Wannange ekyamazima kiri nti buno bwe buba bwakabaka baama aba Cameroon muteeseteese. Mu ggwanga lya Equatorial Guinea Tiwedro Nguema Obiang Mangue mutabani wa Tiwedro Obiang Nguema Mbasogo pulezidenti wa Equatorial Guinea okuva mu 2016 mpaka kati ye vice president wa Equatorial Guinea. Kati mu mateeka Mbasogo ne bwazirikamuko katono Nguema atuula butuuzi mu ntebe. Kati waliwo abagamba nga toyogera ku byeri mundeke mutabani wa Paul Kagame owa Rwanda sigenda kumwogerako kubanga muri kodizi zennyina taliimu. Ono obwedda gwe mulindiridde era ono mbabutamwogerako mwenna mwalirowoozezza nti byenoonyereza bifu befufululufu. For God and my country. Mu Uganda nkiddamu mu Pearl of Africa General Muhoozi Kainerugaba mutabani wa President Yoweri Museveni nga ye CDF kati ono yavaayo n'alaga bulungi nnyo obwetaavu era n'alangirira nga bw'alina enteekateeka ez'okudda mu ntebe. Era ono ebbanga lyonna agenda mu maaso n'okweteekateeka nga mu ggwanga lya Uganda tewakyaliwo gw'osobola kukibuuza n'atakikugamba nti bwe kiri. Ebirala kambireke temundeetera okulabika nti akamasu bakawera. Kabiito Mubaraka Dalida ku Kamasu Amasuku 24. Tekiriiko kubuusabuusa yadde okwebulankanya nti waliwo enteekateeka eŋŋenderere okulaba nga abakulembeze ku lukalu luno lwa Afrika bateekateeka batabani baabwe okulaba nga babaddira mu bigere nga babasikira olw'ebyo ebingi bye bafunye ng'obugagga n'ebintu ebirala eby'enjawulo ebiraga nti bano abasajja naddala abaludde mu buyinza tebayinza kukkiriza buyinza buno kubuwa abantu balala. Baagala busigale mu famire zaabwe oba oli awo ne babazza emisango olwoba tebajja kubeera nga bavunaanibwa. Mu mbeera y'emu waliwo ebyama ebifulumye nga bivudde embalala. Twakola obutambi wano nga tukulaga nti abaana mu bitundu by'e Maserengeta eno babawaze lectures kaakati bo ku masomero bayiga n'emmundu. Uliriza, bayiga okuba emmundu era akatambi kano twakatambuza nnyo mwakalaba. Kaakati nno munda mu bitundu ebya Buganda kino kibadde tekinaba kubeera nga kituukayo era kigamba nti obutambi buno okulinkinga gaali mawulire mabi nnyo ku saidi y'abantu bali kubanga kino bazze bakikola nga kyabwe nga tebaagala oba oli awo bantu balala bonna bakiige. Wabula kino tekyandibadde na nsobi yonna yonna oba kabi konna singa kikolebwa mu ggwanga lyonna mu Uganda yonna abaana okwayigiza mwoyo gwa ggwanga tekibangako kibi tekibangako kikyamu n'okubayigiriza kubeera nga beerinda in case of anything ng'ensi yaffe for example erumbiddwa bw'abanga buli muntu amanye emmundu kino kituyamba nnyo kubanga ne mawanga amalala abantu bangi abasooka okusavingako mu magye oluvannyuma ne badda mirimu gyabwe. Mawanga mangi nga Isirayiri n'amawanga amalala mangi amawanga nga North Korea n'amawanga amalala bannansi naddala abavubuka bwe bamala okusoma nga basavingako mu magye oluva okusavinga mu magye olwo nga badde okwabo bwe abagadde nga bagasigalamu. Kakati nno ggwanga lya Uganda obutambi buno bufutuka mu bitundu bye saidi zeri mu Maserengeta ng'abaana b'amasomero batandika dde okuwasomesa okuba enkebete. Kino nno kikulu nnyo. Lwaki ekyebuuzibwa saidi emu
yeyigiriza abantu bano lwaki si ggwanga lyonna bwe kibanga kirungi omwana yenna n'akulanga amanyi okudifendinga ensi ye kubanga nkakasana bano ekibayigirizisa okuba emmundu in case wazzeewo obwetaavu Uganda erumbiddwa olutalo lw'amaanyi nga buli muvubuka asobola okubeera nga asobola okwerwanako n'okulwanirira ensi ye wabula kino kikola nnyo kasa kibeera nga ensi yonna oba eggwanga lyonna kyateekebwa mu nkola nga buli munnansi alina okusooka okuyitayo ku kkoosi eno oba myezi 3 oba myezi 6 oba mwaka gumu n'ekitundu oba myaka 2 naye byabano sooka obiwulire. Western Uganda amasomero agasinga baga asayininga omuntu ayigiriza abaana okukozesa emmundu nga basinga businga ekintu kino kibadde tekirabise mu mawulire muyinza okuba temukimanyi. Kantandike na ntambi basebo ne banyabo musooke mwetegereze akatambi ako kambaweeyoko esekendi buli omu okalabe oketegereze nyina obutambi bungi naye kantandike na kano kubanga ke kabaddewo ennaku z'omwezi nga 29 omwezi ogwokuna oguwedde 2026 naye ako kabaddewo essaawa 48 eziyise katusooke tukalabe. The what? Mabs the what? This is the gun. It is not just a what? Lakini ni yale maneno yenyewe. Mabs the guns. When you speak that word outside, people think it is just comedy. Lakini Mabs the gun is here. How I wish other schools were here. We did not invite very many. We invited the head teacher, but the chief guest sir, next year, Ntare School has confirmed through the head teacher that he will bring all the senior ones and senior 5 to come and watch. Also, when they are doing, we shall go there. That is the cooperation. Ego pale. Zoezi la kufungua silaha na kusimama juu. Wakati yanyo. Angalia watoto tayari, mtoto amemaliza tayari. Amemaliza tayari. Huyo sidi zata kweli. Spidi. Oza wende Rwakasimba kunaangalia. I told you afanye Rwakasimba. That is the Noamanya innocent. Noamanya innocent. The parent is here. Jesus. Right. Basebo ne banyabo abaana bemulaba bapanga emmundu abo obwangu ne sekendi zentono nnyo ze bakozeseza okupanga emmundu abo baana basomero era ekyo kikolwa kyabaddewo munda mu balakisi ya Uganda eri embalala eyitibwa Makenke. Abaana bano ennaku zino batendekebwa naye nga ba region emu. Njagala ebyo byonna nga sinaba biteeka wano ne kiki tugenda okwogerako nsooka ate nkulaga akatambi nga kano kaaliwo emyaka 2 egiyise. Basebo ne banyabo mbalala ame school be baana ate katusaawe eno benkulaga. Abo benkulaga abaana abaali bapangulula emmundu nabeera bali mu Western Uganda bayigirizibwa okukozesa ebyokulwanyisa ebinene nga bino mwe muli emmundu ekika kya AK47 n'ebyokulwanyisa ebirala bye batateeka mu kamera naye ng'obwo bwe butambi obwasobola okuvaayo mu mbalala ame school ng'era ako akatambi k'enkulaga kaliko functions nnyingi. Waliwo bigambo by'otunuulira oba ebintu by'owulira amazima gennyini nobeera nga ne ansa nawe ng'omuntu tugirina. Kaakati nno obutambi mubulabye baana bannayuganda si b'e Rwanda si Tanzania si Kenya wabula ggwanga lya Uganda bitundu bya Western abaana bayigadde okutandika okubeera nga bakuba enkebete. Kaakati owuwo bw'abanga tasomera eyo bw'abanga asomera mu bitundu birala olowooza kino kitegeeza ki ku mwana wo era kino kitegeeza ki ku ggwanga ng'ensi eggwanga lya Uganda. Okwekalakasa nga tukulaba nga kugenda mu maaso mu mawanga ag'enjawulo ne ku lukalu luno lwa Africa bonna nga beekalakasa nga bagamba nti mwami Museveni ebyokulayira maneya ne emmye tetujja kubeera nga tukkiriza ebyokulayira kwe okuggyako nga bamaze okulaga DR forms nga tumaze okubeera nga tuziraba nti mwami Museveni yawangula bw'ati wabula watali ekyo okulayira kwe abantu bakulindiridde naye okusinziira ku biwandiiko biraga nti omuntu yenna bw'abanga alayidde naye nga tebataddewo DR forms kwe yawangulira okwo okulayira kubeera kwa mukolo wabula tekubeera kulayira kwa bannansi oba okulayira kuwandiise
oba okulayira kuwandiise okwa demokulasiya. Kakati nno etteeka erya Protection of Sovereignty Bill 2026 eryayisiddwa Parliament, kati biiru eno etandise okuzza omuzigo era ekutte wansi ne waggulu. Jjukira nti n'okugiyisaawo kwabadde gikakabukasi era nga mu kugiyisaawo baakozesezza maanyi. Jjukira Parliament ebweru n'enguudo ezigenda ku Parliament n'ebweru wa Parliament wonna nga wabembedde amagye agali mu byambalo bepo n'abali mu leeya ne poliisi. Kaakati etteeka lino nga bakyalitembeeta, njagala owulire nti etteeka lino terina kye liyamba ku Uganda yadde n'akamu n'akatono. Temumanyi n'abatya bwe balwaninga government, you just run tyranny. Mbu you are government. I've never seen a failed state like such. I've never. Mbu you are protecting sovereignty. Abantu mubajjeeko amataka, is that sovereignty? Kubanga sovereignty is the same as dignity. Which dignity is there? Can you imagine? Actually nacho kanchogereko. Dignity kijo ngamba ngonimba mbu mulina ekitiibwa ng'amabanja gabali mu bulago. Buli kimu mukitunze tunze, ennyanja mwazitunda, buli kimu mukiwadde abantu, n'ekisaawe ekyennyonyi mwakitunda. Mbu you are protecting dignity, sovereignty. Mwe oyo yakoze sovereignty bill kankubuulira ebigambo bino. Omuwala bwe yeebamba wano ne yeebamba wali ne yeebamba wali aggwamu ekitiibwa. They lose dignity. When you lose virginity, you lose dignity. Uganda has lost virginity and so it has lost dignity. Amabanja gabali mu bulago. Eno babagobaganya. Mugenze mubanuwa mubayiyeko obutto n'amafuta mubakumyeko omuliro. Ezo report. Mugenze Kongo musiyaza abantu. Ezo zonna report. Amafuta gamwe mugagabye, ennyanja muzigabye, kyoga mwagitunda, mabira mwagitunda, buli kimu mukitunze tunze. Mbu you are protecting sovereignty. Is that sovereignty? You cannot even rule good judgment. You are only doing extrajudicial atrocities. Kati buli agiraba nga weena alimu awulira kati neetaaga kuvaako mutwe. Stupid. Mabawooza simanyanga you are protecting sovereignty nga temulina na dignity. Ebiwalawala byebambye eno neeri tekikyalina n'amakulu oluvaayo nga kinsanga omulenzi enteeka mbu mpa sente 5. Are you stupid? Is that sovereignty? Is that dignity? Amabanja wano na wali bababanja mugenze emuwanuwa mubasse gundi mumaze ne gundi kati nzirako gundi okutugumbula. Is that dignity? Is that sovereignty? Eggwanga lyaffe tulyetaaga mulivuluze. Anti ebiseera ebisinga ebintu ebimu tubitunulira ntubibuusa amaaso, wabula okusinza ku muvubuka ono wadde ayogezza busungu, ayogezza bukambwe, wayinza okuba nga pointi ye amazima gennyini entuufu wadde ng'endeeta gyagireesemu oba oliawo si eyandibadde entuufu okugireeta bw'atyo, naye nga pointi zonna zaakoonyeeko. Bw'otunuulira eggwanga eryagala okubeera independent n'obwetengereze bwalyo, amazima gennyini ng'ate didipendinga ku mawanga malala. Bajeti y'eggwanga erya Uganda tesobola kubeerawo yadde mwaka na gumu nga tebeewoze. Kaakati abo baleese etteeka ery'eggwanga okubeera mbu nga lyetengeredde, nga lirina obwetengereze. Gavana wa Bank of Uganda yavuddeko yavaayo n'ategeeza nti akawunti eya gavumenti y'eggwanga erya Uganda eri mu negative current account, nga Uganda essaawa zino ne bwe bayagala kusima ttooyi oba kugula mpiso nga ssente ezo ezijja ku akawunti yaayo nga Uganda tekisoboka. Tesobola kugula yadde ejjirita yadde empiso yadde ekibiriiti, kubanga akawunti eri mu negative eza biliyoni ezikwata mu 3 nga zino za dola. Gavana wa Bank of Uganda ebyama bino yabifulumya n'abitegeeza ensi ng'ategeeza abantu wano temugeza ne mwetantala okuyisa etteeka lino kubanga Uganda already eri mu kateebe. Kaakati bwe munaagyongerako etteeka lino mugenda kubeera nga n'akatebe akabaddewo mugiziise buziisi. Kaakati nno Mwami Museveni yamaze dde okubeera nga etteeka lino alirindiridde okubeera nga agenda kulisayininga oba biiru eno agenda kugisayininga lifuuke etteeka. Kati wulira ku mikolo egya Mwami Museveni gyateekateeka n'abo mbu abalala baawangula obukulembeze mu bifo ebyenjawulo obubaka bwa Parliament n'ebifo ebirala
batandika okulayira ng'ennaku z'omwezi 12 mpaka ng'ennaku z'omwezi 15. Wabula wano we tulabidde n'ababaka abamu ababadde baasirika era nga amawulire gongera okulumiza nti bano ababaka tebabadde balwadde nga bwe amawulire bwe gasooka okutegeeza nga galaga nti bano ababaka abamu mbo babaddemu nga beekweka, wabula nga waliwo ensonga lwaki baasirika ne beekweka. Kati okulayira kwatuuse batandise okuzuukira n'okuzuukuka n'okukomawo nga balaga nti babadde mu malwaliro, wabula nga bano tebavangawo yadde okukola okuva okulonda lwe kwaggwa. Munambuuza nti babaka ki? Ababaka bw'obanga obadde owangalira munda mu ggwanga lya Uganda niyo babadde towangalira mu ggwanga lya Uganda naye ng'ogoberera politics w'eggwanga erya Uganda, ababaka abo obamanyi bulungi nnyo. Kati njagala nsooka okutwala ewa Hajati Nakalembe, omusomi w'edduwa nakutegeeza asomesa abasomi b'edduwa. Bwe tuvaayo nkulaga abakulembeze abagenda okubeera ku mukolo gwa Mwami Museveni bano beewuunyisa. Salamu alaikum. Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta ne kigenda. Nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 072537529. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Ate bano abagenyi abakuyitirivu nga twayise abagenyi tubaseewa bali mu sensi n'ekika ky'abagenyi kimatalinga. Oyise abagenyi oyise Dennis Sassou ali myaka 3 gyali kakalengeza bugeza. Singa abadde ayise mu bagenyi nga mulimu Ibrahim Traore ogamba oyo ayina ekifaananyi kyalaga kugwa engeri gyali foominzeemu eggwanga. Noyite yakakwata obukulembeze mu Ethiopia nti eri balina bye batuuseko nina lisensi ddamu tunaamwebuuzaako. Noyita Duma Boko owe Botswana eyakakwata obukulembeze akubye politiko. Kuba Botswana gye mbadde nkunyonyako ku luno opposition ye yakubye akalulu kati ku luno. Nakuba gavumenti eri mu buyinza. Nakuba pate ebadde mu buyinza okuva ku demokrasiya ng'ayitiridde. Ne bamukwasa obukulembeze. Fayo owe Senegal singa uba oyise naye oyise kiringa onogamba nti nno tugenda kubeera n'omukolo tinaye kugenda kubeerako ennyama gye tugenda okugabula kuliko ey'ente ne kujja kubeerako emboobo y'ente ne kujja kubeerako ekisambi ky'ente byonna nga biri ku nte. Bonna abakulembeze b'oyise be balemedde mu bukulembeze be bali mu ki be batalina asa be batalina kakati katugeze ng'oyita Tinubu ow'e Nigeria. Nze Kasozi nga nninda ndabe Tinubu myaka 9 ali wali abongootatugattako ki so singa abadde bayisa abakulembeze abatugattako twaligaye kale katulinde tuwulire bye bannayuganda naye Tinubu agenda kwogera ki olwakwata obukulembeze n'ajjawo gundi subsidies ku mafuta Abanigeria amafuta gabanyiga okukamala abalala zibaddengawo kati agenda tugattako ki advice agenda okuwa Museveni. So kale abakulembeze akusibala bamufayo. Omanyi kati President Museveni ndowooza naye ayita bakulu banne. Anti kyekyo President Museveni alina kuyita abo bwe batyo kyova era ne kuba minisita ojja kulayira ng'akomezawo ba Moses Ali bakadaaga bwe batyo. Tasobola kukikola lumu aleetebwa. Geno Moses Ali tujiyinza omulaba. Tujja mulaba kadaaga tuyinza omulaba n'abalala abo abakadde kadde boota. Lwaki yeewala kye bayita empty nest syndrome. Yetya. Empty nest syndrome omuntu akaddiwa. N'omusange waka mu kiyumba bwomu bakadde bonna be yanyumyanga nabo baafa baweddewo abaana baafumbirwa baweddewo abasinga bafa. President Museveni n'okenkya n'omuggyako bakadde agaba Moses Ali naye ayinza okutukira mu State House naye bali oleta Nyamutoola anyumye kino Nyamutoola olete Kenzo Balama. President ategerera waggulu nnyo bano be bategerera birala naye emboozi zaabwe Balama ajja kuba anyumya ajja kunyumya ku kikazi ajja kunyumya President Museveni amugamba omwenge bano banyumya ku mwenge oli gwagaana afa mu state afiiramu n'omuggyako ba Moses Ali so kakati n'abakulembeze ayita bamufaanana n'abaminisita empty nest syndrome tayinza sigalirawo awo nga bano tebaliiwo naye bwe kityo kale bannayuganda bannange let's pay attention to details. Vidiyo eno gwe kutuukako oli wa mukisa gisharing paka bwenaatuka ku muntu oyo omutuufu ayetako okugiwulira.
You know history is repeating itself, but we are not attentive. Omanyi mu 1972 yali August nga 4 Idi Amin Dada, His Excellency, yagoba abayindi wamu ne ba Asians bonna okuva mu Uganda Bunambiro. Business zonna ne bazoleka. Ebyago mwabiraba. The economy went down the drain. History is repeating itself, and sometimes it repeats itself intentionally or unintentionally. Buli muntu abadde alina business ku mabbali w'oluguudo oba mu bifo ebitali gazetted, etteeka lyavuddewo asengule business ye agiteeke mu bifo ebiri gazetted. Naye ekibuuzo ekiriwo, abantu bano bali mu kusengulwa oba bali mu kugobebwa? Kuba omuntu asengula akwata mpola yeegendereza ng'akimanyi nti maali gy'asengula bwedda awalala egenda kuddamu ekole, naye embeera gye tulabye oba abantu abasinga gye balabye erimu okwonoona, erimu okusabotaaginga bizinesi z'abantu, erimu okulaba nti emmaali yonna ekwatibwako teddamu kukozesebwa wantu walala. Mu bufuuzi abantu bali kugobebwa mu bizinesi zaabwe. I told you history repeats itself intentionally or unintentionally. But either way, the repercussions will always be the same. We are going to have an economic downfall. Singa tewabaawo kikolebwa Bunambiro, giving a common man an alternative. Okulaba ng'omuntu wa wansi emmaali eyonoonebwa emuddizibwawo era afunewo waasobola okukolera, tugenda kulaba repercussions z'okugezaako okujja a common man, omuntu wa wansi mu economy ya Uganda. If nothing is worked upon, we are going to face this the hard way. The level of impunity abakulembeze baffe gye bakozesezza in the name of kusengula abantu we badde bakolera ku mabbali g'amakubo, the sabotage, the hate, the viciousness mu nkola y'ebintu eraga nti abantu bali mu kugobwa mu economy. Ekyenjawulo nti muno temuliimu kutta physically, naye abantu bagenda kufa mentally, psychologically. People are going to lose the optimism that was once in them. Abantu bagenda kugwamu essuubi. Gavumenti erina omulimu gw'okuzzaamu essuubi abantu. Gavumenti erina okutegeera nti okulaakulanya abantu si bizimbe na nguudo, wabula n'abantu ng'abantu, ekyo tuyita okubaamu ak'obuntu. It's either going to listen to people like us or face it the hard way. Video njitaddeyo for future reference. Ate bali bagamba temuwamanya, kabagisharing kabagiforwarding. Nabadde ndi awo muno mwe tuzungira ne neewuunya ensi. Omubaka amanyikiddwa nga Honorable Francis Butebizaake, ono nga yakiikirira Mityana municipality oba Mityana mu kibuga. Njagala owulire ebigambo. Ono waliwo abasajja nakutegeeza nti essaawa ne bwe banfu at least mu lunaku ebaako akadde nga ntuufu. Kati njagala owulirize. Zaake ono azze alabikira mu mbeera ez'enjawulo, naddala embeera ez'okulaga nti omusajja ono ali radiko. Kyayogera kyabeera awulira ku mutima, ekyo kyayogera. Kyamanyi kyayogera. Bakama be kye bamugamba kyakola. Ali royo, ali radiko, ali direct. Kaakati nno okusinza ku biriwo mukwano gwange ampuliriza, waliwo emboozi eno gye njagala owulire weekenneenye. Omusajja atugambye nti mu politics wa ggwanga lya Uganda, naddala mu parliament y'eggwanga erya Uganda,
bw'otuukayo ng'oli direct, ng'oli strict ku kintu, ng'oli principled, ng'olina omugongo, nga tokyukakyuka, ng'oli loyo eri ekibiina kyo, naddala mu side eya opposition, ono omusajja agambye toyinza kumalako mu parliament. Agambye mu parliament toyinza kubeera nga omalako. Onayongedde n'ategeeza nti mu parliament bonna boolaba bawangaaliddeyo nga tebavaayo, mbu bonna batuuka eyo bakyukira ddala, emisana nga boogera lulala, ekiro nga boogera luddikya. Emisana Luganda, ekiro Lunyankole. Emisana nga bambala empale n'essaati, ekiro nga bambala gomesi, bambala zishariya, nga bassaako n'obukaaya. Kati omusajja ono agamba bwe yali mu parliament lumu baateesa bali ku opposition babeeko ekikolwa kye bakola ekyali kigenda okubeera nga kyeŋŋanga General Kaguta Museveni, era bano balina ensisinkano ne mwami Museveni wali ku Serena Hotel mu kibuga Kampala. Wabula ono agamba baali abantu 40 nga bateesezza okukola ekikolwa ekyo ekyokukanga mwami Museveni n'okubeera nga bamufuukira akayinja mu ngatto, era omukolo guno gwali gwa lunaku lunaddirira enkeera. Ono agamba bwe baatuuka ku mukolo guno enkeera waalwo kye baali bateesezza okubeera nga bakola, omusajja kyamwewuunyisa. Abaali abantu 41 ku kye baateesa okukola yagenda okulaba nga kuliko abantu 5 bokka nga baateesa 41, wabula baatuuka wali mwami Museveni ku kikola kye baali bateesezza okubeera nga bakola kwaliko 5 bokka abaakikola. Era ekikolwa kino 5 abaakikola si be baakimaliriza, wabula mu kukimaliriza kwaliko 2 bokka. Era bano baayisibwa bubi nnyo, baakubwa bubi nnyo, baasibwa, baasambibwa. SFC ulire nkwe mu parliament. Kyagulanyi sikanya naye naye Kyagulanyi mwoko twaka yayimirirawo. Kyagulanyi mwoko twaka yayimirira ate nga yali yakajja. Nze zaako oyo omulaba ali erratic. Ne zaake kinsanyusa ne zaake kiri kimu. Zaake tatunda mwoyo gwe. Zaake ne bw'alisibira ku kintu ekitakola magezi. Zaake n'omugambo ekyobusiru n'omumatiza enkya kyabaako. Zaake omulaba oyo teyeefuula. Ono bw'olituula n'omunyumiza ekyobulalu kitya. Nubwo enkya tukeere tuggyemu amasaati tuyimirire ku mmeeza ng'enkobe tukole bino kasita mukanyaga kyetusazeewo kagenda ati Zaake tomukyekingako. Kyova olaba akubuwa nnyo. Akubuwa nnyo Zaake kimukubya. I was told into one of my problems butakyukakyuka mu byabufuzi. Mu byobufuzi that's a weakness. Mu byobufuzi olina okuba ng'oli mwefuuze. Toba kubbala limu. Kakati one of my weaknesses zesikyuka sita muntu wange. Zaake ayina ekizibu ekyo naye kyekimukubya ate bakyamukuba. Kubanga parliament gyalimu abantu bakyuka buli ddakiika eyitawo. Bagamba baatuula ne bateesa kirala bagenda otutuuka. Zaake kyamukubya ku mwanyi. Baatuula ne bagamba eky'engumi etokote. Zaake n'agenda mu kiyembe n'atungisa ovulu. Efaana n'essaati munda n'agyambalirako ekkooti. Nera n'asula ng'akubakuba pressure ups n'akeera n'akajuuzajuuza nga tugeze kutokosa. Agenda okutuuka nga yasigadde Bogu baamukuba banna abanumpu ne bamutunuulira bati ono yabadde ki? Twalina Alani Sewanyana oyo twayingira mu parliament nga twakabeera b'MP waliwo kye bayita the state of the nation address. Ne tugamba nti Besigye musibe ne tutuula ne bannaffe twali abantu 4 Mwogo tugamba naye nti tetuwuliriza Museveni tetumuwuliriza tuwanike ebipande nti bwe tumala obiwanika nti n'atasirika nekitayiika tufulume tukiyiwe. Bajja kuba bambasada bonna lero tugenze mukola akantu aliko ejjusa ne tugenda ku state of the nation. Bwe twagenda ku state of the nation Museveni atandika okwogera tandika free Besigye naye kyantiisa twayingira twagaba ebipande byali yanamu eki bituuka okusituka byali 5 ebirala biwuliddewa kubanga twabikwekanga mu kooti nga sirabyeko gwe bajjako ekipande nga siraba ebipande bwe bivaayo
tewanika. President Museveni nate y'omumanyi n'atujereegerera n'atukubakuba kati ne tugamba ke twali tugambe ne mugamba Sewanya nakyo yogera ekikola kitwagambye ekyokukolola Sewanya nakola ngetegeeza tusituke tukole ki tusituka okugenda twali aba Wene Sewanyana jukira mission yetandise tetukyadda mabega tugenze nayenze bwe tuba tugenda olw'okuba nafunirako ebizibu ku laale ya Museveni nga tugezaako giiwa SFC n'empisa bubi nategeerawo ne kakati nfudde tutuuka okusituka twali aba babiri naye olw'okuba bwe tuba tugenda amagulu omutima ne guŋŋamba ogenze kufa ddayo otuule naye ne ŋŋamba sijja kuswala kanfe nga ndi musajja tutambula naye nga olw'okuba nze SFC ebikolwa byayo mbimanyi namanyira nti batukubye bagenda kututtera mu nkuubo omwo naye era bwekyali tuba tufulumira ku main door kamanda SFC laga pale muyiteeri mu kakuubo kasuku twayita mu lukuubo lwa mita 10 ne Sewanyana naye ngaolinga atambudde kilomita 5 ku kigere olaba SFC vaawo baleke ebyana tebitegeera ebyo biringa Museveni Yesu abaana b'SFC wala Museveni nga Yesu nze natula kamanda mu maaso nga ndaba akaabo nkugambye otambula omukyakkuba kyekikutuusa ku mulala toyinza kuyimirira you can't stop my brother ate osobola kutuula nti okaabiraawo tekisoboka naye Serena eyo nalaba olukubo lwa mita 10 nga lulinga kilomita 5 ku bigere nga ninga avudde wano paka ebuwama ku bigere ekyobuze Sewanyana tutuuka ebweru nga drone etulinze ya green zino ziri kwa HDF nera nze tunuli aba opposition bawa n'omuntu waba ayogera mutunuulira nti nalaba ono kuba sirina gwe simanyi agamba simmanya gyagamba nti tomanyi eŋŋomi yattoketerako naye nagamba Sewanyana epande nga bitono manyi Sewanyana yalina empaka nedda gwe tugende mu maaso mukulu ffe tugende mu maaso nemwana epande bitono bino ndaba bitono waliwo ekikyuseemu so bannabyabufuzi waba teweefuula wano e Uganda oba mu trouble you were in trouble I'm telling you ate nze ebintu nabibaamu mu parliament ya ggwanga lya Uganda mufumbekeddemu enkwe okusinza ku Mbaraka Munyagwa yakulaga nti mu parliament okusucceedinga okumalako oba okuwangula olina okuba nga olya mu lulime ne mu luzise olina okubeera nga oli black and white olina okubeera nga okaluba ate olina okubeera nga ogonda kakati nno ye parliament ya ggwanga lya Uganda gye twesigulireko ababaka bano ne tubanoonyeza akalulu eŋŋumi n'enyooka tiyagaasi n'anyooka abantu bangi abamu abatuuse n'okubeera nga bafiirwa obulamu bwabwe nga banoonyeza abaka ba parliament bano obululu abamu ne basimattuka ne basimbayo kitooke ku mugo gw'entaana naye nga batuuka mu parliament gw'ofuuka nga stepping stone baba akwalampirako bwalampizi okubeera nga batuukiza ebigendererwa byabwe ng'okusinziira ku Mbaraka Munyagwa bwategeezezza kakati nno Mwami Museveni ng'agenda kulayira waliwo abaalowooza nga mbu ono asobola obutalayira waliwo abaagamba nga mbu ono tajja kulayira wabula ennaku zisembedde naye nkutegeezeza nti mukwano gwange ampuliriza security eyongedde okubeera enkambwe ennyo naddala mu biseera bino ebya Mwami Museveni okubeera ng'agenda kulayira era nkulaze n'abakulembeze n'abaana baabwe be bateekateeka okubaddira mu bigere nga bapurezidensi kati ebyo ng'obimaze njagala nkuze eri ku Mwami Museveni wadde ng'agenda kulayira enkolagana ye n'amawanga amalala naddala amawanga ago nga ga super power amawanga ago ageesiba ennyo ku kigambo demokulasiye oba demokulasi gayimiriddewa naye jjukira twalaba amawanga aga Bulaaya gano nga geesambira ddala obuwanguzi bwa Mwami Museveni era nga balumiriza
ne European Parliament mwajja bakiyakola ne bakuba n'akalulu awo nga baga nti okusinziira ku byabadde munda mu ggwanga erya Uganda tekaabadde mazima na bwenkanya, kano kaabadde kakwatemu kennyini akataliiko kubuuza yadde muntu n'omu yadde okubuusabuusa. Kati olwo bali abasajja nga bagamba ffe tujja kukkiriza mu nkulembera okwa Mwami Museveni, era ne bwanaalayira ne bwanaakola atya ffe tugenda kubeera nga tumukkiririzaamu nga European Parliament. Ebyaliyo mwabiwulira, mwabitegeera. Kaakati nno olwo mawulire agafulumye nga wadde Mwami Museveni ateekateeka okulayira, ebigambo bino bikulu nnyo, bigoberere obiwulire. Ennaku ziweddeyo agenda kulayira, mukozeewo ki? Ate ffe tumwinako obuzibu. Mwatuuliddeko nga tugamba mbuno talayira, oba mwatuuliddeko nga tugamba mbuno tagenda kulayira. Manyi mututeekamu nnyo ebigambo nga mubitusiba, ffe tetulina buzibu alayire. Ffe twagambye baffe tebalinnya, we are not going to legitimize the sham election. Ffe tetulina buzibu agenda alayire. Manyi bakugamba nti musomesa abaana babeere nga bategeera. I just wish mwina ne ka inchi akamu kukyalowooza kulayira kwe. Okitegera ka inchi kamu bwe kati kukyalowooza oyo asabirira at least ennaku zeeyongereyo aleme kulayira. Okitegera asabirira ennaku zeeyongereyo aleme kulayira kubanga is going to face his wrath. Okitegera ekintu ekyo kati ffe mutubuuza ate wali kiddako, tetulina kiddako, tetukirina agenda alayire. Tetugenda mulemesa kulayira, ffe tumwagala alayire mulungi, alayire mu mirembe. Naye ffe tugamba abaffe tebalayira we tukyayimiridde because we are not going to legitimize. Just watch the space. Wamanga tetunagenda waleyo si ensonga. Badde mbasaba ku video eno eyaleero munoonyeze King Saha yonna waali. Please mbasaba busabi munoonyeze King Saha wonna waali mugimuwe. Oba okwata kamera ogimutwalira, oba ogenda teeka mu transport oba boda mumpeere video eno mugiwe King Saha. Waliwo ekintu kye twagala okupreventinga wano. Nsaba busabi sibalagira mugivuge mugiwe King Saha. Kansooke nveeko wano wa King Saha katono then nzije tweyongereyo. Kitegeera ekintu ekyo. Baganda bange eggulo nafunyemu embeera nga ngenze ku Supremacy okukola. Nagenze okwagira kyali wange Scorpion, MC Scorpion. Mba ku stage okuyimba nga Palaso ne group ye bawambye motoka yange. Bayina bavubuka, bayina emmundu, bayina ebyambe, bayina ki. Mukusooka nembirowooza nti byakusaaga. Bagayi ne bakulira ddala effujjo batandise okukuba abaana bange. Polisi teriiwo kutaaki. Otyo respect King Saha okuba nti oli non-violent. Era wakuumye eyo gundi eyo okuba nti oli non-violent. Ekintu ekyo si diversion kye baagala okukola. Si diversion. Ekintu ekyo people power, King Saha ne King Love. Mwenna tubeere beegendereza nnyo ku kintu kyake. Ekintu kyayagala okukola kye kintu ky'omu Haiti. Nkiddamu ayagala kutandika mbeera ya mu Haiti. Government zino kasita ziruzinga popularity. The only way to survive. Kubanga ono tatutabeerawo nti no controlling abantu. Babeerawo ku bubbi nga babba eggwanga. Kyova olaba omuntu atuuka n'akola ki n'alemera ku ntebe nti ki ayagala kubba ggwanga. Kati ye kasita ekintu kino kimulema mu mateeka ne kimulema bakuliyetinga embeera. Juvenero ng'amaze okuttibwa mu ggwanga erya Haiti mu 2021. Gavumenti eyaddawo ey'ababbi yalemererwa okutegeka akalulu kubanga bano bakola assassination yo nga bakimanyi nti no tebasobola kujja mu buyinza wakulembera ggwanga lya Haiti nga tebakoze eki nga tebayisemu assassination eyo. Era ba assassinatinga president wa Haiti mu 2021. Gangs zineno zibadde nga zikuriyetinga waddamulire eyo mu ghetto nga zikuriyetinga. Naye ganga zino abaana bano badde nga bajja bazikuba. Aba people power nga bazikuba ne ziba ntino tezikyalina ki bayagala kukola ataka mukijjukire yembalala. Gangs ezo zagezaako ne zirumba. Gangs zino zikuriyetingibwa ne banoonya sparking point tutuuse ku stage nti omusajja ono takyalina popularity talina n'ebintu byagenda okwerayiza naye akigirawo ku just kusiba kigundi kiwanyi kye mu system talina legitimacy tagirina. Agenda kukwata kigundi alayiri naye ng'alayirira ku mpewo. Okitegeera bino byagamba nti no wasikidde ki wasikidde empewo kyekyo kyaliko oyo oyagenda kusikira mpewo kati essaawa eno byagenda okwerayiza. Era oyo omwami asabirira wakiri kugereyo ka legitimacy abeere ng'akasigaza. Kati olwokubanga nti aluzinze legitimacy aluzinze popularity okulayira kwe nga tekuliko na DR forms tebazirina. Teriyo legitimate government oba democratic government esobola kumukkiriza tekiriyo. Kati kiki balizootingako ba dictator we bati
njagala twetegereze nnyo King Saha, this video is specifically for you n'abaana bagira mukunji ono naye ekintu ekyo yali atandise okukikola nti bagenda batandika okwerumba zigangs ez'enjawulo balyoke basike abavubuka nabo batandika okukyegattamu naye ebintu bino babikolera mawulire nga poliisi eraba teyitangako omuntu n'omuntu yemusamoninge. This is a state managed gang oba state managed violence. Senga ziruzinga popularity, the only way gye basobola okwesiba ku bantu is creating a chaotic condition. A chaotic condition nti beefuula nti bali mu kutereeza mbeera, bali mu kutereeza situation, kubanga ekisooka ekyokwewamba kiganye tasobola kuwamba. Okitegera ekintu ekyo. Number 2, ekintu kyoku legitimacy eganye tebamulonda era abantu bagamba tetukulondangako. Kati akimanyi nti ne waneerayiza tagenda kubeera legit, tayina nakugamba legitimacy agigaba ye international community. Kati the only way gyalina it is to create state managed violence ngali mu ggwanga erya Haiti. Kati senga ba creating violence eyo nti ensi agenda kubeera ng'omuntu ali mu kutereeza naye in actual sense abeera abba resources za ggwanga kwegaggawaza. Kati ekyo kye bayita okufunira mu violence kyali mu kukola. Kati since bazimbye eggaali zino bazigezezaako nnyo kubanga bakimanyi nti nno omuntu asobola okutandika egundi zino oba okusparkinga akaganga k'egundi alina kuba wa people power. Nti bakoze ebigaali byabwe ne byonna biri awo bigaali bino ebisindika lumonde bye bakola. Kati baali bamanyi nti bakoze zinene ez'ettabu eza His Excellency Kyagulanyi. Kati baali bamanyi ze bakoze. Kati ne bagenda nga bazimba ebigaali byabwe mu ghetto naye banoonya sparking point wegenda okuva ebigaali bino bitandika okujja okutandika biganze byo. Kati kuweebuuze mundu ezo baazijjeewa. Emundu bazijjeewa wano tumanya ina monopoly ku mundu nga n'abaana ba people power tebalina mundu nga bawayiriza ne babasibalwa byambalo ebyambalo bino byamaje. Weebuuze mundu ze bakulumbisiza bazijjeewa ebyambalo babadde nabo babijjeewa. Ekintu kyabadde ku media walabyeko omuntu n'omu gwe basamoninga ate togendayo na ku poliisi zaabwe togendayo kubanga bagenda kwefuula ati kakati King Saha tugaba justice. Mu Uganda temuli justice teriyo, togendayo balabise wabula tukusaba sigala ng'oli nani violent kubanga kati bakimanyi nti goli wa people power oyina amasannyalaze kubanga mu Uganda olimu omuyimbi omuwekka bwoti. Nkiddamu mu Uganda mulimu omuyimbi omuyekka King Saha yalimu. Kati olwokubanga nti alina influence alina ne command mu people power wing ono njogera ku King Saha omuyimbi yekka Uganda bwerina. Abasigadde bonna ba faded artist. Kati bakosa kano ka faded artist akakyalina mukulu eyo family mugimanyi bye badde ekola sijja nakudda kugigundi family mugimanyi eyo okitegera ye kyasinza okubeera chaotic eyo family okitegera grown ups but indisciplined. Nkiddamu they are grown ups but stupid and indisciplined. So kati bayitamu kino ekyana kino bitandika okukolera effujjo ery'ekisibo basobole okufunako ekintu kibayita sparking point bagifune. Kati wansi bafuna sparking point zino eggaali ze bagenze bazimba mu ghettos ez'enjawulo zigenda kutandika okwataakinga. Kati bakimanyi nti gwe senga banakukolako effujjo ne bakupushinga to limits kigenda kuleetera abaana ba King's Love ne bafanizi baabo batandika okukola ki batandika okwerwana. Then we batandika okwerwana bo bennyini bagenda kuleetamu obubinja bwabwe obugobeddwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, obugobeddwa South Sudan, obugobeddwa Somalia babiteeke basobole okucreating a chaotic environment such that bo bafuna gap ey'okubba resources z'eggwanga nti kakati tebazirinako legitimacy. Ekintu kyonna kyonna kye bagenda okutandika okukola mu Uganda okubanga ennaku z'omwezi 12 kigenda kubeera iligo. Wabula kakati wabanga asizeewo ekifaananyi ekyo nti Uganda erimu chaos, tuli mu kutereeza chaos asobola okubba kyebakola e Congo bakuyetinga olutale Congo nga bagenze kubba nga kibaliko. Wabula kati gundi zikyuse ukitegere generations zikyuka tuli bakola nga tekati tebikyasobola kukola ki kubataasa. Kati gwe baagala bazimba amasannyalaze golina ne influence gyolina mu people power basobole okuleeta embeera ey'omu Haiti kubanga akimanyi he is not a legitimate president. Ne wagenda okulayira agenda kulayira nga talina DR form tazirina. Teri muntu n'omu asobola kumuwa legitimacy nakugamba it is the international community to give legitimacy. Ffe bannansi twamugamba twadicidinga ne tugamba gwe tokyatufuga togenda kutufuga tolitufuga twabigaana nga ffe ba anirule. Kati ye kyagenda kyali mukola kuyetinga mbereyo asige ekifaananyi. Kati lwaki kuwebuze akikola kati mu kalulu nga tusemberedde akalulu kati ayinza n'okwekwasa era kakati ebyavuddeko okwekalakasa abaana ba people power nga tebaagala alayire okitegera nga tebaagala alayire aba King Saha n'aduumira ekibinja kya people power ne batandika okulumba akisiige ku kibiina kubanga gwe fensi kakati ekutta akazindaalo replacement ya His Excellency Kyagulanyi gye tulina yokayoka mu music industry yegwa kyabakwatiridde. Kati baagala bayitire ku ggwe bakozese obusungu bwaffe bwe tulina tukole ki ogenda olumbe bafune bo ekintu kye bakola ki ekintu kye baagala
okucreatinga embeera eya Haiti bakita kufunira mu kavuyo kibali mukola baagala kufunira mu kavuyo naye King Saha nkusaba just play it smart esaawa eno gwatukwatiridde obutatutwala mu kintu ekiri mu Haiti esaawa eno osiga obutatutwala mu kintu ekiri mu ggwanga erya Haiti baagala kuyitira kugwe nti bigangs bino bigezezzaako nnyo okwemba naye nga tebikola mawulire nga tebirina kyebinabya kyamagezi kyebikola kyebigira naye gwe bakimanyi nti you have influence you have support you are loved oyina amasanyalaze oyimiridde n'abanyigirizibwa bino byonna bino ebikulumba byagwadda tebikyasobola nakukola bivulu osiga tebikyasobola kukola bivulu ne biyimirirawo kati balina okutapinga mu masanyalaze go nti bagenda kuleeta anga kubanga gwe abantu gwe baagala ekyo naawe okimanyi osigera ekintu ekyo abantu gwe baagala kati bakyalina